From Salam. What is the Minsima from Salam? Now, we are going to do simple revision of science of P4. Okay? Yes. I also want each one of you to show me that you still remember the spelling of the names of types of teeth. I'm going to say the names, write them for me. And we begin with taking our spelling. Are you ready? Yes. Incisors. Incisors. Number 2. Canines. Right, canines. We are doing Number 3. Oui. Yes. 3 molars. Yes? Write that one also. Milk teeth. Now we are finished. Flat shaft, and help in cutting food. Hi, madam. Yes? The canine teeth are sharp pointed and help in tearing food. Canine teeth? Yes. Any other? We have the premolars. Hi, madam. Hi, madam. Yes, Alana. The premolars and the molars are flat ridged and help in grinding food. What about Taki and Becky? Those are types of teeth since from childhood to the stage of adulthood. Oh. Is it true? No. No. How long does someone have the milk teeth? 6 years. What is Becky? 32. Pardon? 32. 32. Can you tell me some of the good habits we should have? Practice. Caring for teeth. Hi, madam. Yes, Ashra. You should go for medical checkup. That is one. Then, You should brush your teeth regularly. how many? What are the things we use when we are in Madam. items which are important? Madam. Yes, Betty. Toothbrush. You can use a what? Dental floss. Yes. What about sleep here?
Brush your teeth every after meal. In the morning when you wake up. Yes. Brush your teeth before you eat Yes. another meal. And don't only brush your teeth, even the face. Wash your face very well and dry it. Is it okay? Yes. 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 Apart from that, what else should we practice in order to care for our teeth? Especially avoiding teeth decay and toothache. Hi, madam. Yes. By avoiding using teeth for fighting. For fighting. No. How many of you are fond of using their teeth for fighting? Ay, madam. Yes? Ay, madam. Sylvia. Sweet. Madam, biscuits. Apart from biscuits. Sweet sugar. Are you coming back? Then you close the door. Osobola okubeerawo n'ojjukira n'olaba omuntu gwaliko naye olwo lunaku bwe baafiira n'ogana ogundi naliko naye wano nanyumyako naye twatambulako naye naye kati taliiwo n'oba kale singa abaddewo n'obeerawo kale nga weekubagizawo kyokyo n'olwokuba tubeera n'emikwano gyaffe nga mutambuddemu embeera mubeerako nga temusobola ne mubavaako. Nani? Nakauma Silivia. Mulirako. Bebagenda. Kati leero lunaku olwaleero etufunye ekyansi okuddamu okusoma kye tubadde tutasuubira. Era bye batusomesa tubikwata tusobole okusangulawo ennaku eyo. Era bali abaagenda kati n'olwekyo twesiga Katonda ye Kamala byonna.
mwezi madde nayinza okusinziira ku bintu by'endaba buli kimu ndaba nga waliwo kale era enkyukakyuka kubanga jjukira tugenzeeko wali mu bannaffe wali ne tusanyukako okusobola okwerabira ebibaddewo naye kale tuguma. Okay, tutandike. Erinnya? Ani? Emisomo mirungi tujja kuwangula era tusabe Mukama tugumye emitima tulekerawo okulowooza bannaffe. Okuva tutandise leero okusoma ino tujja kuwangula n'okulivyunga bye twali twasoma ku bino tujja kuwangula. Ekyokubalowooza kyo kirina okubeerawo kubanga era baali batulikiza. Kino ekyokumala ennaku zino nga temusoma tekibakosezza mmwe ng'abagenda okukola ebibuuzo bya P7? Kitukosezza. Okay, tutandike. Nze Sani John naye siryekulire nnyo. Lwaki? Kuba mbeera awo nezijukira ko okusoma tugenda katusabe Mukama amala byonna atusoboze otutuusa ku buwanguzi. Ebibuuzo tujja bikola bulungi. Ani? Okuva mikwano gyaffe mu kilaasi obeera otya? Bye bakusomesa kwata naye sinye ekiri awo era buli nembeera nga nsoma beera ndowooza ku mikwano gyaffe gyaffe. Mulimu abaana bangi omu yali ebirooto byabwe baabita baali balina ebibuuzo ekyali kunyolwa kuba twatandise okusoma tusoma nnyo tusoma okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 4 netuvaamu netusoma okuva ku ssaawa 5 paka ssaawa 7 tetuddamu kusoma tubeera n'abagenyi bangi nga batukubagiza n'olwekyo tetufuna kadde kangi kakusoma. Ebikozesebwa tubadde tulina naye nga tebitumala kuba twetaaga ebikozesebwa okusinga okuva ku P4 paka P7 balina okufuna ebyo ebikozesebwa ate bya bbeeyi esomero okuba nga tulina tukute ku mukono tuba tetusobola kwemalira kugula ebyo ebikozesebwa kuba buli kyuma kimu kya bukadde 3,500 ate tuli abaana tubadde 5,500 11 ebisigala nkaga naye era still tetusobola kwetuusaako ebyo bikozesebwa Ani? Bishop Alan Patrick. Okusoma twazeemu leero era
tutandikidde kusoma mu maanyi era tuli atusoma mpolampola somesa basomesaako katono ne bagenda wabweru ne baddayo eri kumbagira n'abalala bazze okumbagana abaana era bye batusomesaako tujjukirako tugeza kaloli boolinga ebintu twasoma balwo ebembera yagwawo ebisinga byonna twali tubyerabidde nga tokyasobola kujja n'obuuza mutula n'omumapepa n'agikola naye kati batusomesezaamuko nakitwazeemu okujjukira ebintu ebisinga kati gira nakyo wali osobola obeerawo n'ojjukira n'olaba omuntu bwaliko naye olwo lunaku bwe baafiira n'ogana ogundi naliko naye wano nanyumyako naye twatambulako naye naye kati taliiwo n'oba kale singa abaddewo n'obeerawo kale nga weekubagizawo kyokyo n'olwokuba tubeera n'emikwano gyaffe nga mutambuddemu embeera mugamubeerako nga temusobola ne mubavaako manya nze Itulo Moses ani Itulo Moses ndi mu P7 era twaziamu leero okusoma ekyokusoma kyo era tetuli kusoma nnyo tusoma tuyinza okusomayo nga ssaawa emu 2-3 ne batulekamu ne tuwumulamu era ffe ngaffe abaana ne tukwata ebitabo byaffe ne twejjukuza bye twasomyemu kubanga kati ndi mu kiseera kya nnaku tikyatagenda kubeerawo buli kaseera tusomesa era ffe ng'abaana tulina okwetumiikiriza tusome mu bintu byetwawandiika edda tubikwate mu mitwe era nzikiriza bwe tugendera ku ekyo ebibuuzo tujja biyita olw'enjege eno yagwa mu sabiti ewedde ku lwali lwa lunaku lwa bbalaza nga leero kati wiiki namba tubadde tukyali kunkubaga era tetunaba kumaliriza kubanga ensigalira z'abaana tukyalindiridde zimale okuleetebwa wano ku ssomero tulabike nga abazadde bazifuna bagende baziziike nga bulijjo naye era engeri gye tuli nti tunaatera n'okukola ebibuuzo eby'ekibiina ky'omusanvu olwaleero tubadde tugezezaako abaana kubazza ebirowoozo because life has to continue genzeeko nabo mu kibiina just kukola simple revision n'okukola corrections ez'ebibuuzo ze baakasembayo okukola nga trial tests zetwakola wiiki eri nga tweteekateekera vidi eyali erina okubeerawo eggulo ku Sande naye era teyabaddewo naye ng'ate tubadde twagala tuleme okubaleka mu suspense naye nga bategere ebyava mu bibuuzo ebyo kuba buli lwokola ebibuuzo by'okwegezaamu kikuyamba okumanya whether oba okoze improvement oba nedda n'ekirala ebibuuzo byo bijja nga byanjawulo oluusi kyotakola mu trial test eyayita ate eno oba ogikoze kikuyamba okuyongerako ku information eyinza okuyamba okukola ebibuuzo obulungi kati abaana bano bo basanze otya kugamba mu kubabuuza engeri gy'obasomesaamu basanze otya tebaliimu kino ekigamba nti oba bajjukire ebintu emyoyo gya bannaabwe bano abaana abo ekyo kigenda kibagwamu lwa nsonga okuva enjege eno bwe yagwa ku ssomero wano tufunye abantu abaze okutudduukirira bangi era nga abasinga ku bo bwe baba bazze tebagenda nga tebayogeddeko n'abaana batuyambye okubabudaabuda okwogerako nabo kusaba kubabuulirira kubanga tekisoose wano ekintu kino ekyenjega mu masomero ne mu bifo ebirala abantu mwe babeera tekitandikidde wano lwakuba kibadde kya mukisa mubi nnyo nti olwaleero kituuse waffe twali tekisuubira ffe tubadde mu mundu yakumaliriza mwaka abaana aba P7 bakole PLE tusigale nga abali mu bibiina ebya wansi nabo bakola ebibuuzo byabwe byokumalako omwaka tumanye ani agenda kufuna promotion era mu kibiina ekiddamu
amanya? Amanya Tumusime Lawrence, Deputy Headmaster Salama School for the Blind, Kono. Olunaku olwokusatu lukakasiddwa okubanga ebisigalira by'abaana abafa abaagiwa omuliro bwe bigenda okukomezebwawo, kati nga abakungubazi bajja kubeera nga bajja ssaawa 2 okutuuka ku 2:00 abakulembeze okuva mu Catholic Church nabo bajje okubeera nga be bagenda okukulembera okuliidinga misa oba okusabira emyoyo gy'abagenzi. Tubeere nga tufuna ebisigalira by'abaana nabyo nga bituuka, kubanga buli muzadde bagenda mukwasa agende mu kifo ekyo kyagenda ekyebateeseteese. Ne Chief Mona Bishop Kakoza Lugasi Diocese Mukono District yagenda okuba omukungubazi omukulu. Kati misa ejja kutandika ssaawa 4 etuuke ssaawa 5. Speeches zijja kutandika ssaawa 5 okutuuka ssaawa 6. Kati awo nga tusiibula abazadde ne bagenda eyo gye bategese oba gye bateeseteese okwerekera ebisigalira by'abaana baffe. Bonna bagenda kubeera nga bali 9, 2 be bagenda kuba nga tebaliiwo. Waliwo ekikyatambula nga abaana 2 tebanakakasibwa muzadde ki, kubanga Endaga Butonde zibadde tezinamaakinga bulungi. Narumisa Peace ow'eggulama Buyikwe bakyanoonyereza bulungi kubanga batute maama we okumugyako Endaga Butonde, ne Nantume Agnes okuva Mpata Mukono District bo tibagenda kubeera kwolwo nga weebali, kubanga olwaleero lwe batute Endaga Butonde z'abazadde baabwe abakyala basobole okubeera nga banoonyereza babawe omuntu omutuufu ku muzadde omutuufu. Ensonga eyo. So enkya bagenda leeta abaana bameka wano? Ku Lwokusatu bajja kuleeta ebisigala bya Mudondo Patricia, bagenda mutwala e Kadama, Roth Pretty wa Gulu, Namuwonge Josephine Masaka Kyabakuza, Nasali Veronica era nayo we Masaka, Nakayima Letitia Gomba Kiriba, Namulondo Rebecca Luwelo Nalongo, Kalamu Shamira Kamuli Busako, Nandudu Keti na Misindwa Mbale, Namuga Gladesi, Maya na Zigo na Wakiso District. Zekwe Konso fikiri wama Yesu jagala, Yesa jagala, nawa kwagala, wanaye chitufa batira. Wanaye Yesu jagala, wanaye chitufa batira. Wanaye chitufa jagala, wanaye Yesu jagala, wanaye Yesu jagala. Wanaza kebibi, wanaza kebibi, wangulana musaigo, sitani ya saziba, wanaza kebibi, wanaza. Now, jagala omulala amenyawo ono okuva ku Konso. First wait. Chirati wa Konso. Aliwa. Chirati wa Konso. Nze Reverend Canon Justus Miwanda Njagala nkola mu kitongole bakiyita International Needs. Ekitongole ekyo kiyamba abaana abali mu buzibu naddala abafiirwa bazadde baabwe.
naye okuyamba abaana abo ate tufuniramu n'abaana abali obulemu gamba ng'abaana ab'essomero lino erya Salama Blind School for the Blind. Era kubanga ffe tetulina busobozi bubasomesa ewaffe, bwe tubafuna tubaweereza wano bano ne babasomesa. Nolwekyo mu kkowe eryo y'ensonga lwaki naffe ng'ekitongole International Needs twakwatiddwako olw'enjego eyo eyagwawo mu ssomero lino okufiirwa abaana 11. Ekirungi abaffe baasavayivinga, naye tunakuwalira wamu n'abazadde n'omukulu w'essomero n'abasomesa n'abaana bakaawo nabo olw'ekigambo ekyo ekyagwawo. N'ekyo tuvudde tujja naffe tuleeteyo ettaffaali okusooka ng'okubagiza, naye ate era tetuyinza kukaaba bukaabi, tubayambeko baddewo ebisulo biddewo n'ebyokukozesa ebirala.